Yes, welcome our dear viewer. Thank you very much for watching Church News TV Uganda. You're really doing that great work indeed. Here on Church News TV Uganda is where you find your favorite Christian superstars. Yeah, your Christian celebrities here telling us the stories about their lives and everything. You know, manya bampita mpaji given Brian Kagati aka the writer mazokubanga nyingirawo. Tell the story tunyumize at Church News TV Uganda. Mukwano gaffe ali obuyobo atukutegezaako nti this program is really powered by Shimo Lounge and Gardens. Shimo Lounge and Gardens abasangibwa zana ku kapande k'abasiraamu. Kati muganda wange gwe okyayinza okuba ng'otuukayo ng'olina meetings z'emikolo, olina embaga, olina reception function yo, okyayinza okuba ng'otuukayo bingi ebiriyo nga binyuma. Waliwo kye bayita nnyama choma. Bw'otuuka wali emichomo egisuubire gibawo wali ku Shimo Lounge and Gardens zana ku kapande k'abasiraamu. Accommodation gwayagala w'okusuula tojja kubula w'osula, ate namwe abaagala ebyemizannyo emipiira bagiraga live ku zi screen obwaguuga mukwano gwange wali wadde otuukayo n'olaba ekisingako awo. Meeting z'embaga pate byonna mubeere nga mwettanira abantu abo aba Shimo Lounge and Gardens. Baba batukoze bulungi naawe genda bakole bulungi. All right. Church News TV tell the story tunyumize Mpaji given Brian Kagat aka the writer mbamaze okusaininga in naye nga mbebaza mwena abasubscribinga ku channel yaffe awamu namwe abakolaki abanatira okubanga mu subscribinga wano kasito kyetabamu ojja tambula ng'omanyi ojja bba mumanyi kubanga byonna ojja bbo bamanyi ba superstar abo eno ku question side ojja bba bonna obategedde ebibakwatako n'ebibafaako. Okay, tumaze okubanga tuyingirawo omusajja ono gwe ngenda okubanga nkwanjulira mu seconds entono nnyo okuva kati twamanyagana emyaka 7 gyekulungudde kati gyekulungudde naye nze mumanyira ku muziki musajja wa bidongo nnyo alina akayimba ke yayimba abaana abato batolumanyi nga weewanamba omanyi kye bayita gospel music akkiriza leero nti tomumanyi oba tomanyi oluyimba lweta abaana abatate katoba omanyi ki. So mukulu bamuyita amannya sijja gagamba naye era kati gotandisa omuteebereza. Okay, ayina oluyimba lweyimba baluyita okufa kufe. Olaba ng'ekyomuniino naye oluyimba olwo lulungi ennyo nawe lunoonyeko olulabeko okufa kufe ekirooto weebale Yesu kiriba ki onsanyusizza bingi nnyo nnyini ddala y'omukulu oyo. Abaseba ne bannyabo ngenda kubasaba muŋŋanye muŋŋanye mbagatte ku muganda waffe oba mbanjuliye muganda waffe Prince Isaac. Neyanzizza omukisa guno gumpeereddwa okuba nga ndi ku Church News TV Uganda. Amanya nga bagambye Prince Isaac omuyimbi wammwe. Actually mperese banga dene nnyo mu music, drama ne dance ndi mulungi. Okay. Yes. Nenga byonna mbikola okweza Katonda n'okuyimusa abavubuka abato. Wow. Yeah, mbulidde enjiri era nkyusiza abantu bangi nnyo mu kuyita music. Hey. Yes. Wow. Prince Isaac tulaba ku Church News TV essaawa eno yaleetase okutegeera nti Prince Isaac azaalibwa wa? Yes, Prince Isaac azalibwa mu kyalo eyo wala. Ndiwe Busunju. Nebaza nnyo Katonda okuba nga ava e Busunju. Yali wano leero. Abantu basinga obungi babadde nga batukubisa nnyo nva Masaka e Busunju bane tulinayo celeb ate nga yenze. Yenze mu music. Okay. Prince Isaac, feel free. Bazadde bo be baani bo? Abazadde bange bonna baafa. Bambi. Bonna baafa. Baba bayitanga baani? Dada wange bali amuyita Steven. Mama wange bali amuyita Mire. Yes. Okay. Okay. Prince Isaac musajja wagwa mawulire tegali malungi ago mabi nnyonyi ddala. Okay, Prince Isaac musajja wagwanga ki? Ni musajja muganda yandi mulangira. Oli mulangira? Yes. Ebyaddala. Ni mulangira ebyaddala. Oli mulangira mu kukkiriza oba mulangira okuva mu lusero abalangira ba Buganda. Isaac otudde eri. Yes. Wow, ekyo nga kisufu. Prince Isaac Asebo. Yes. Otunnyonnyodde gy'ozaalibwa, otubuulidde abazadde. Kati Prince Isaac aleka ddi alowooza ddi okuleka ku ntebe eri munnange biri ebyeri ebiwooma ebyammwe ebyekirangira n'ogamba owayinza alina kusinza Kristo Yesu alokoka ddi Prince Isaac? Okay, namukwano gwange bamuyita Peter na ali nga nkola naye mu mulimu gwe gumu. Okay. By then ndoza ali 2006. Okay. Nga tukolera mu katale ke Kasubi. Okay. Kati niye Peter nga mulokole. Nenga ina kyandabamu ekiyalanze kubanga ndi muzanyi wa Katemba. Then we bayina omukuzanya ku church.
nangamba you know what jangu ku chachi yaffe onzanyireko ne mugane ebikirokole ebyo sibitegera nanga it's okay Isaac jangu fo oli mulokole atoli mulokole jangu zanyi ninga nenzanya mu chachi abantu ne bakwatibwako nyonyonyonyo wow ne funo bwagizimu nyinyo mu bantu ne bangamba nti engeri gyozannyamu katembo oyo wandi tuwegaseeko okulaba nga nsikiriza nnyo ne muganze nne biba byekirokole ebyo sibisobola naye bonatandikira okukolokoka awo otandikira okukolokoka mwaka ki 2006 yes. Ekyo kirungi mbitundu by'ekasubi eyo oluka kati otandika dde ate okuyimba gospel music okutandika okuyimba gospel music naye omusajja bamuyita producer Kate nga je nkubira mu music wange nangamba according to your voice osobola okuyimba mu gospel eno nekiba kyamaanyi nnyo ne mugamba ba gospel temuyina buwagizi nangamba oyina harmony osobola okuyimba mu gospel n'obulira enjiri okuyita mu nnyimba nendabanga ebitajja kusoboka nengeza kuyimba lwango lwasookera ddala nga babiyita mukama kyensaba nenduyimba nelukota ku bantu nitandikirawo ogenda nga nyimba gospel wow kakati mukulu Prince Isaac tutegeddewo wonnaawo naye omwaka kyogo gwotandikiramu okuyimba ogwo gwali mwezi siri gwerabira gwali gwa 8 era omwaka gwennyini 2016 no 2016 ese mutandika okuyimba mpola ngendo okikwatira ddala okukinyweza mu 2016 walinga okikubanga naye owera bako neeri kati okubeera ddala nga ndi mu gospel tandise 2010 awo otandikira kuba 2016 muyimbi ki yali akuba gospel music nga kwali omuyimbi oyo yaliko yanyumira ennyo ebiseera ebyo bali amuyita Grace Morgan yali ayimba ninga my God Grace Morgan yes inzo tuwayo kapeda ku bimba ba Grace Morgan oli atamumanyi nga amuyigidde kugwe amujjukire oba amutegeere ennyimba zali nnyingi mukko dona mulumu ne waliwo oluyimba my God simunyinyo kumuyimba nyimba zabalala nolimba lero gamba nti oba mukama wo munywererako buli kimu kisoboka oba mulemereko omulembera seti mulemereko la seti lero akunyumiranga ebiseera ebyo nnyo bambi mpazi n'omusajja omulala esawa yono musumba Wilson Bugembe ayina wimba ne banyumiranga mbuliriza yero no wimba bulala awo tuwe mu kapera ka yero mbodde wala mukama okujja mu masogo lubadde lugendo wamma okutuuka wano wentuse zani osangana ndibadde mufu mukama osaana osinzibwe jonjijenga wala wow nange mbujjukira ebiseera ebyo bwakuba bwali bw'amaanyi bimba bwalinga bw'amaanyi mu biro ebyo weewaawo omusinde kati mugukyusizza naye ne b'oluwulira olwaliro owulira nga oluyimba lwaliko ekisa n'amaanyi weewaawo Prince Isaac tubulidde abayimbi abaali bakubira ebiseera ebyo abaaliko ogambye abaali bakkolera ku baaliko Joseph Grace Morgan ne Musumba Bugembe be bakubiranga kakati nenjagala nkwebuuzeeko olwo industry yali etyawo kuba kakati olwalero olabanga omuyimbi wa gospel asobola okuteeka event abantu ne bajja newabanga si mu church obanga mu kisaawe ajuzi twalabako Levikson yakikuba wali eri ku cricket over erugogo wonna ne wajjula in fact it was rugby backgrounds rugby backgrounds erugogo ne kibooga ne tulabako omwana mulenzi ani Pastor Twina Habert yakubawo la Bonita nebooga n'ebiseera ebyo mu 2016 gospel music yali ajooga ebiseera ebyo gospel music njagambo yali ajogeera lwakuba obuzibu nga abensi nga tebamutegeera nnyo n'essawa ya leero n'abensi banyumirwa gospel music kubanga nze gospel music nze muyita ddagala yes omuntu amuwuliriza oba mulokole oba si mulokole amuwuliriza n'awulira ng'asumuluddwa kati essawa leero kye ŋŋamba nti
tuotachinza nnyo ku mitima gy'abantu okusanga ko luli kubanga oli babalenga nga bakola ebintu ebirungi naye nga okulanga nga kutono. Yes, ne kati gospel music akulidde ddala kubanga tumujje mu kitanda tumutadde eri abantu kubanga ne Bible kiningi kyetugamba mbuli enjiri amawanga. Yes, kati ndabanga gospel music okusinza oli kati alinnyemu nnyo okusinga ko luli. Yes. Kati omutindo gweyongedde tugambe nti omusinde mugutadde nnyo mu production. Kubaka kati bali abantu kyemmanyi ab'ensibo ekibalitira okuba nti bo bamaanyi abafayo okulaba nga production waabwe audio mulungi nga ne video kyekyo kakati ate wenzukira obulungi ebiseera ebyo 26 n'okudda emabega gospel music videos zaffe ezisinga twazikolyanga ku bituuti nga oluyimba lwa gospel olutuufu olukwatiddwa ku kituuti nga kateni ziri omwo ebimuli biri omwo bino ebyekituuti n'ozina ne kwaya ne muzina amazina naye kakati muzijeeyo gospel mumutadde mu bulamu bw'abantu mutandisa okuyimba obulamu bw'abantu mutandisa obba encouraginga mutandisa obbalaga ekyokukola mutandisa obbasomesa so ndowooza nakyo kiyambyeko gospel music okubanga afuuka wa bonna era nga awonya wonna. Kikyamaanyi mwebale kukwasaganya mbeera eyo. Kati Prince Isaac tugambe gy'emyaka emeka ng'okuba kati ngankuba gospel kwenda gospel yenyangu stikinzeko ndoza ndi myaka kati 10. Yes. Bili mukaga paka eno mugambi okutandika ddala okubera kunyana mu gospel okubira ddala gospel ngo munyingide mu 210 totabikiriza. Yes. Nenga mu 2 kuba mu 2 mukaga paka 216 paka 210 is it nalinga nyimba tabula niye kuva mu 210 wenanywe ddala mu gospel. Kakati Prince Isaac luyimba kyolukuleeta luyimba olundeeta bali baluyita nina omukwano. Olina omukwano ng'oluyimbidde mukyalawo? No, nalimbidde Yesu. Nalimbidde Yesu. Dwanyamba nnyo ebiseera ebyo ne lumpa award. Nafuna awards 2 awonenga gospel music ne ya oyina abantu bamwagala kubanga first itandali competing amute atezalinga zabalokolezoka zalinga bagase abayimba zini za secular na za gospel mukama nanyamba nengenda mbakuba nobasimatu nobajjaka awards 2. Amina awards ezo bali bazita batya? Wemuye bali najijja bali batatume juniors is it juniors performance? Yes, junior performance endala yali yaba is it ku gospel whatever tutajikwera ku goni Glory Church eyo. Glory Church ekawala? Yes, wali competitions ezo yani empangula award eyokubiri. Ekyo kisufu nnyo. Watugambyeko mu ntandikwa mbu n'emizannyo gizanya? Ndi mulungi nnyo mu kuzannya. Wazannya ki? Ndi mulungi nnyo mu kuzannya. Yegwe nze mbadde nkumanyinga omuyimbi Prince Isaac yayimba oluyimba ng'abaana abato nezindala z'emmenye okufa kufe. Oluyimba olwo waluyimba olayiko oli munyiivu ddala okufa kufe. Kate mu mizannyo gwe yazannya ki? Yes, mu mizannyo emizannyo gye nazannya nazannyira nnyo mu kyaki. Kubanga safuna mukisa gugikola ku butambi kugifulumya bweru naye nga makanisa era gesinga obungi gama nnyo mu kuzannya. Nina band gye bayita One Love Band. One Love Band twali tukola ebintu bingi nnyo eby'amaanyi. One Love yani era nga sina director obusabala febe yakopa webusabala yakopa webusabala sebo sasula erinnya ly'abasajja. So ne tubanga tuzannya emizannyo tuyimba ku mikolo tukola ki yawotyo nenga nemuzanyi mulungi. Ekyo kisufu nnyo. One Love Band mwagikola ki okugwa ennyo bwetyo? One Love Band sikugikola nnyo kugwa naye buli wookula wabeerawo ebikyuka mu bulamu. Ekituufu ekyo. Kati nina abaana benali ntambula nabo omanyi kyewita band, it's a group of people. Ekituufu. Abamu ne bafuuka basumba abaana ne bagenda ebweru okuyiiya ne tubanga wetu tusasaanye. Ani yali director gwe? Nze nali director. Ekitegeeza Prince Isaac emyaka toli mu gya kuzanyirwamu? Emyaka nina mingimu ne tebajogera. Tagibabuulira bajja kutya. Omukyala olina omukyala? Omukyala nina. Oyina? Njagala nina mukyala ba nina girlfriend. Simanyi. Omukyala nina ne sinabeera naye mu mateeka. Kwegamba obba mubbe? N'okumubba tomubba? Sinawo kumubba naye nga gyali anytime
nja kujja mwanjulira abantu bane yono gwendeese nenga jali kugamba Uganda yesunge nga yene process Uganda yesunge okulaba ku mukyala Prince abaana abani oyo bannaye kale okay kati Prince Isaac badde njagala kunnyonnyolamu awo ne muganda wange oli atulaba wali ku Church News TV Uganda twagala okukakasibwa ddala challenges kigwe zosanze gwe ng'omuyimbi wa gospel music ate ng'oli muzannyi wa mizannyo challenges kizosanga oba zosanze sofa obuzibu ensanze obw'amaanyi ennyo mu gospel oba mu music let me say mu gospel mu gospel fefe nyini abakkiriza oba abalokole teatwewagidde tutyate tetwewagidde kimbadde nja nkyogerako nnyo bwenfuna omukisa ku radio ku TV tetwewagidde bayibuli egamba ab'ensi baawagira ebyayo naye ffe aba gospel ekyaffe kitemye okuwagira ate tutya awo enjagala onsongereka awo nti omuyimbi kati njagala omuyimbi omuto sijja kuba abayimbi bato yes nyo omuyimbi omuto nga omujje mu Prince Isaac omujje mu Musumba Bugembe omujje mu abayimbi abo Danjero Busura Vixen obambi ategeka nagaba ne mujje mu mpagire mpe support tebajja kugendayo no singana omuyimbi ng'ekibulu kyategese mu mwaka wa 10 abiri ate ng'ekkanisa mwatekedde omwana oyo nga mwasabira ninga kanisa ikusa ntonga 10 otyo kaniwe buza abantu 1228 balazibwa bo bagenze mu igozi kyawunyisa kando lindo limba kayambata nange nebuzo mbuza gwe sebo nze simani love eno ebulamu eri baganda baffe otyo singo mpa support nganze Prince Isaac nonga nojja nontaka ekivulu nompagira nozizaamu amaanyi nokubeerawo oku kunza mwine nga mugana wange ambanyazizamu amaanyi ne munnaye tetwewagidde n'omuti n'ogumu ntubanga abayimbi bami nga baggwamu amaanyi nagenda kunoonyereza mu nsi yonna abayimbi abasinga okuyimba obulungi abayimbi aba gospel ekituufu ekyo sikuwakanya tewali kubanga batandika ne music ne babeerako ekintu kyakibayita Holy Spirit tegedde nabanga bayimba ennyimba nga sikuyimba buyimbi luyimba ngo kamafuta music wabo abeerako okuwonyezebwa healing song yes abeerako ekisa kya Katonda naye ffe tandira okutusinga mu nsi yonna nga ffe tuvuga naye olwokubanga tetwewagidde tuzizza enjiri wansi naye abayimbi ba gospel mbadde ngamba Prince Isaac amuvuga kuba bwe tutunula ku lukalu tutulekale mu nsi yonna tulaba ba Kirk Franklin tulaba ba Michael W. Smith ba Toby Mark ba Masemi tulaba people like Hillsong tumuvugira muli bamaanyi kati Kristo Mulini juzi yakola tour nga atambula zi Europe atambula zi Asia atambula ne mu Africa naitawo nakube Nigeria ne Kenya kati ndaba nti namwe muli bamaanyi singa mukama ayamba love y'abasajja mu nsi nga Kenya ne Kenya ina love mu music Kenya nze ngenzeko Kenya naye nga omuyimbi ow'omu kifo they respect and they support niye ene waffe tebatuwa support by the way Kenya omuyimbi wa gospel nsonga namba moja kubanga industry ya gospel mu ggwanga erya Kenya ye leading secular industry. That's it. Era n'abayimbi aba gospel mu ggwanga erya Kenya abe basinga sente kubali aba secular. Kyasanyusa n'ennyumirwa nnyo n'engamba obasenga Mukama yannyamba n'eberanga nazaalibwa eyo obuulyawo n'alifunye ekinyegenyege nange n'ennyimba mwawo. Ne wano wenyini wano tusobola okukikyusa. Otyo. Naye nga si gavumenti. Abula fefe nnyini. Tekina kusamu gavumenti ate. No. Fefe nnyini fe abalokole. Fe tulina okuwagira abalokole bannaffe. Fe tulina okuwagira gospel music. Okuwagira gospel music. Gospel tujja muteka waggulu. Naye nze nine kanisa emu gye nakyalamu nga bampise ng'omuyimbi. Ngendo gendayo nga bayise nengero ne mukwano gwange nga ino yimbo lwa gospel naye nga si mulokole naye nga ino yimbo lwa gospel ngenda naye ne baga Prince Isaac wali ne bakubenga n'ennyimba ne bawagira kibali basobodde kale kyane wunyise nnyo kye kino amanga kiriwa omuyimbi ono owa secular olwokuba ino yimbo lwa gospel bagala kutwamiza omuyimbi gundi ekyo naya neyimirira ne baja nibakubenga nibamuwagira Katonda wange tebagala ffe baganda baabwe bagala ate bali
Mpozi oba mmwe temuli b'amaanyi. Bayinza oba nga baagala b'amaanyi nga mmwe temuli b'amaanyi. Muganda tuli b'amaanyi. Tuli b'amaanyi ddala. Kubanga ekisooka tulina kye bayita omwoyo omutukuvu. Otyo. Ekyokubiri ennyimba zaffe ziwonya. Kituufu. Zigumya. Kituufu. Zizzaamu essuubi. Kituufu. Kati amaanyi agasingawo ge galuwa. Habula. Ataawo waliwo yaŋŋamba mbu abayimbi ba gospel ensonga lwaki tebabawagira nnyo nga simanyi muteekeka nnyo ebivulu buli wiikendi Isaac mu kyaki yeewo aba bayagala beereyo ne konsati buli mwezi konsati mbu sibikakasa naye mbu byambu mbu ensonga lwaki mbu temufuna abantu bawera bituufu ebyo ekyo kiyinza okuba ekituufu naye nze sikirabangako erinze kati kyesaba nk'erinze sisobola zigamanya nti kituufu nze kati ndi akayimbira emyaka 10 nga ndi mu gospel emituufu naye nkugamba mu myaka 10 nakolamu ebivulu 3 byokka in 10 years. Oba oli bugayavu si bugayavu teriyo munnayimbidde emyaka 10 nga alina ebivulu 12 byakategekeeyo edde kale tebadde abantu naye nga 12 abitegese gye bali njanya ofulumya ekinu nga kirungi njanya ofulumya amazima omulimu gw'enfulumiza eri abantu nga gujja kukwata ku bantu si kuyimba luyimba lumu nene tukoyira ekivulu njambere nga njiza okuyimba nga nja kuyimba enyima nga 20 oba 3 bakuveewo nga bakunnyonnyose buli omagaye well tutunyumiddwa tutukwatiddwako tutusumuluddwa waawe tekisufu nnyo ampozi mukwano gwaffe tukongera okubanga oli mulabi omulungi wa Church News TV Uganda amwebale nnyo mwenna abasubscribinze ku channel eno amwebale nnyo mwenna abatugoberera nammwe abatuzigirako bannammwe eyo anobagamba nti omanyi genda ku YouTube wandikamu Church News TV Uganda subscribinga obeere ng'olabanga abaserebubo aba gospel omanye bibafaako ne bibakwatako. I remember this program is powered by Shimolonge and Gardens abasangibwa ezana ku kapande k'abasiraamu balina gardens nnungi za mulembe gwalina emikolo kyayinza okubanga otuukayo naawe munnaffe gwalina meeting z'embaga wali badde ng'obatuukirira kubanga basoboka ate gwe munnange ayagala honeymoon musobola okujja ne mupangisa ekifo kya reception ne honeymoon ne mugikwatirawo kuba balina n'ebisulo nyama choma entertainment gino mipiira kwegamba oba okubye ejjinja okanyuza ejjinja limu n'okuba ebinyonyi ebisobera ddala ne mu 3 oba ne mu 4 ne 5 oba ne 10 okay mikwano gyaffe mwebale nnyo abatugoberera naye gwe nga bw'omaze okusubscribinga tegamba ne banno basubscribinge ku channel eno ojja kuweebwa omukisa tuli ne muganda waffe Prince Isaac nze bampita mpaaji given Brian Kagati aka the writer ndowooza okitegeera Isaac obadde otukaabiraawo tuloopera munnange ndoopedde n'ebintu ebyo ebimu mbadde nze sibimanyi nga gospel music apostle mbadde sibimanyi naye obindoopedde olopedde n'ensonga ezo nga gospel music apostle era nzitutte era nzitegedde naye era tujja kwogerako ne ku bakulu baffe ne basumba baffe tulabe tutabe tunayambibwa kuba kakati challenges ezo zogambye ndaba nga zisoboka okuba nga zikola ki nga zirongooka zijjibwawo ekintu kyaffe ne kyeyagalirwamu ne tukyeyagaliramu ffe bwe twali tutandika ebintu bino naffe twatandikako mabegako ddala twalina abantu bangi nnyo bangi nnyo era bamwe eno mumanyi okunnenya Kagati ate ngota ne ba David Lutalo simanyi ba Chris Evans zizabafana ababaana bonna twali nabeeno side eno ekitegeera naye olw'embeera ne challenges ebyo byoyogedde ate byo byebasirikira munne ebyaba kuba paka eyo gye tubalengera emirimu bagikolera eyo kitegeeza tebagyasinza mukama waffe wabula basinza mukama waabwe oweeyo kakati big up zizabafana muli mutya okay kakati golowooza wa ewali kwatiddwako gospel music okutereera ekintu tulina kikola mu nsonga emu weeti eri abazadde baffe ab'omwoyo bennyini nnyini bataata mwe mulina okutukomyawo kinyo kitegedde mu kututya naffe mu muntu agende tuli bantu
tulina omulimu gwe munene nnyo gwongerako mu kupulira enjiri naye mpulira nabo beemulugunya erimu abayimbi nti kasi otandika okulikodinga yakayimba nga mbu awo ng'odduka mu kwaya awo ng'otandika okukola ebibyo totuulako mu nkuŋŋaana totuulako mu saaviisi obudde bw'okusaba obeera ne kasidiiko ng'otambula chachi ku chachi n'obeerawo nga toyina taata n'obeera ng'omulese kwe n'obeera wekka tewataata odda buzzi mugamba nti taata alina konsati ate kubanga yakuzaala n'agamba waaye mwana wange kale kola konsati naye nga naye oba wamulumya dde omutima naga naye omwana ono atatuulako mu kigambo ye aba atya sose n'endifendinga taata kuba taata nabo bali eyo balaajana bagamba abaana baffe abaana bayayuka abaana batabuse CDM taludde CDM laludde ekyo abakikola we batyo bakyamu era nja kudde watata amukwata amambulirire nze emyaka gyonna gye nnyimbidde nakasubira mu kanisa 2 zokka lwaki mu kanisa 2 mu kanisa nge gye nalimu eno gye nalina okukiramu okugiva mogera mu kanisa endala namusaba nemugamba maama kuba muzadde mukyala nemugamba mami mbadde nsaba bampisa okugenda okuweereza mu kanisa eno nga ngenda okutendeka music naŋŋamba nansabira nanga nkukiriza kolaki genda mutandika okugenda nga ntendeka music nga wenkomawo nanga obonaabona nnyo sigala wiweolyawo mirembe sigala awolerezaawo kiteeza ebbanga nali mbadde mbulokubiri nasibira mu kanisa mmeka 2 nina maama ne taata abatya ebbanga esoba myaka 10 kitegeredde kali mukyo nze si muntu atambula ate ne mu kanisa yange ndi muweerezera still bwezi muyimbi mbadde nga ndi bakulembera worship team okumala ebbanga ddene era nga nzikakkana siina we ŋŋenda nga simusabye waŋŋaana sigenda wanzikiriza ŋŋenda naye ekinnuma kyekiruwa kubanga nze nfaana we nti ndi mugonvu waliyo omuganda wange kiyinza omukalubako naye nga gwe taata gw'omusindisa okalubirizibwa singa omwana ono naye omubala ndi naye muweereza n'omuvaluwinga n'omuwa kiba kiyita gundi platform that's it omwana noba omusumba gwe singa odira n'obugabo bwezi banne oba kali musokulimbinga ennyimba z'omwana mwana muwagire mwana mukole eki kiba kimumala niyo musumba naye era bakikola ndaba oli okugamba nti kati tugeze Prince Isaac olina concert mu church pastor na concert mu church naga nti tewali mutawana Isaac tegeka mutabani wange itiika concert yo litabano omuyimbe banna baba wagire ekyo tekimala ekyo kibanga tisimala obo yagaliyako kyakwereko ne sente singa gwe taata wange oyimirira baba taata waffe tulina balina malediyo balina ama TV nogera ku radio nonjogerako mujiba ne mwagira omwana wange nogera ku radio mujiba ne mutu wagira omwana noyimya mu kyaki noga mwagira bananga omwana n'ekiseera n'okono mu kimanyi oli taata wange ndi mu kanisa yo oweereza ku radio nogenda ennyimba ezikuyingiza mu radio nomalako omwaka ogusooka n'ogwokubiri nga tebuli mulwalwalo Prince Isaac olobero mpagidde taata ng'omuli bubi taata wange mwagala omuganda gani musajja muganda enswera ekwagala yakubwa taata wange bataata bange wonoze nkyogedde kubanga nina experience mu gospel nina experience mu music niye abaana bangi abatalina mukisa guno wujja wano kino kyekimu kino kibayitamu mukyo kyesensa bataata baffe mbadde nsaba mutuyambe mutugutwa platform mutulange mulange enjiri yaffe n'enjiri yaffe y'amaanyi awo tujja kuweereza music bamaanyi nnyo ensi ejja kututya kwegamba gwe kyosaba bataata be banaabalanga n'abantu bagenda balabanga mu ab'amaanyi kuba amanyi bataata bamukiririzaamu nnyo okusinga ataani gwe yes kwega taata bwakusongako kiba kiwedde aba kugaseeko value that's it ekidirira mukisa kwate ekido alright mukwano gaffe ali mu kutugoberera tuli ku Church News TV Uganda. You can subscribe to this channel my friend ate nobeera blessed nnyonyini ddala kubanga wano okawo osanga ba celebrities bo abakristaayo nga tugabana obulamu bwabwe nga tugabana challenges zaabwe zibalina mu industry eno ate nga bwe batubulya na biki na kiki ekiriko kakati muganda wange ogenze n'ogamba nti abayimbi ba gospel temwewagira biki naki simanyi abantu tebabawagire kanisa tebayimiridde tebawagidde simanyi nebabazeeyi tebabawagidde abazadde naye mwe mwewagira ffe twawagirira ddala omuyimbi wa gospel yagirira ddala kankubulire ogenda ku kivulu
nga oba Prince Isaac yalanze oba ani yalanze oba Mima Michael bede Mima Michael ina concert enakuzomezi nga 12 omwezi ogwokusatu amugendeyo wali eri nakasero amuberenga mu muwagira ba Mima Michael yes Mima Michael nga yalanze no singana bayimbi ba gospel nga basinga abantu bazo okulaba kitegeeza fa bayimbi tuwagira nnyo bambi katiza love eno naye bamugendayo mwewawaako ku sente ba just nze buli kibulu kyengendamu nga bampise nemala okuweereza mu music mbanku okwagira okusooka ekyokubiri nkwatako ne mu nsawo nempagira omwana mugana agenda mu maaso ja kusoboka kati zingenda kutandika nange okuyimba nkuyite kanyimbe yolimba nkuyite ngambe bane Isaac ajango nkubiremu omuziki ompagire okay kyamaanyi ekyo bambi bali kusiga bulungi omanyi buli asiga obulungi akungula bulungi nze nina ensonga lwaki njagala gospel music music ono nze yandokola music yandokolera ddala yanjatuza obulokozi yali Pastor Wilson Bugembo yajja kusomero lyafeeyo nga ndi mu senior 1 awo nga bayimba ne bayimba nayimba natuwa obujulizi naye enyimba zeyimba zonna zankomako wandibadde mufuzi yero nembulyanga kale nkomeddwako nnyo nenga nentuula nensirika bwe yayita abagenda okulokoka nze nasooka okulokoka lwa music nabiranga ddala nandibadde mufu kuba yayimba nga mpulira ddala byayimba ddala newaffe byaliyo nalibadde mufu naye Mukama yasaasira otegera sobola nze I respect music, I respect you guys, the gospel music artists and I'm a songwriter too. Amafuta ga Bugembe gansamukira. Amen. Anyway, mikwano gyaffe mwebale kubanga muli ku channel eno ekyo kyemukola kya kabinyo nyini ddala. Isaac. Yes. Oteeko tunuddeko so katuveeko mu music eno tuluddeyo nnyo. Kati oli munnakulaba. Yes. Era yakitegedde nti oli neighbor we ebusunju tebyalo byamwe byeriraniganye ayagala kumanya Isaac Isaac ayinayo kubaana oyinayo kubaana ngoyi nabagaya nti emyaka nina mingi mukuko okay kiriza nina abaana oyina abaana yes nina abaana wow abaana oyinayo nga bameka ni musajja muganda omuganda atabalirwa nzaawo banjiko abombiri ababaana ab'omusaayi nana ab'omwoyo n'abaana banjiko nina Joey nina Josh nina Junior nina baana banjiko wekoze ekigenyi mu nsi eno uganda nga wekoze ekigenyi mu ggwanga wano okay Josh Junior side eyo ogambye oyina abaana abaana bameka abaana bangi tebabala sibabala bamujja pe Ibrahim wewe amagezi gakususeeko obungi kakati mbu toyagala mbu aliyeke yaleme kutya nnyo kabe nagamba abaana nkyo omwaka ogujja nenzala abalala ate nga nkoma wati ngende bwobogerako ate mu baserebu muva mu kamera ng'ojja oyita olukuŋŋaano tugamba bannange kakati abaana bange omwenda mbagaseeko omukaaga muyige mu mwezi mu mwaka ogumu okay abo bali kuba bidongo nze njagala nnyo muziki wo okufa kufe tofanga so akufa olwo luyimba lwo anyway atuzeeko side wano musically oyina nakye nabadde bingi byogedde naye mu byonna nina kyenfunyeemu neŋŋamba nti naye kakati ng'oggyeko abasumba baffe okutukwatizaako wali okutuyambako tukoze tutya gospel music okugenda mu maaso otyo ensonga nkulu kitulina okukola mu gospel music okugenda mu maaso abantu bali nga njakisooka nzeo ku bantu bali abayimba ennyimba endala balina kye bayita production ennungi otyo bakola oluyimba tapo kukopa kusina nayimba luyimba amala kulwetegereza nawandika ebigambo nabiddamu nabetegereza oba nayita ku bawandiisi nabagaba nayo oluyimba luno nalese lunakola ne baluwulizamukko mazima oluyimba naluvayo nga luyimba tukimanya kyo tulina okukola production ennyimba nga nnungi naye kiranga production nga nungi n'okola audio nga mulungi tegedde awo tunakola ebintu ewe bityo tujja kusobola okutumula gospel music kozi n'ekirala otumula okuyimba music ono tulema muteeka ewaka bantu bangi balina ennyimba nga nnungi naye nga mune ziri waka aziwuliza ye na mukyala we oba n'abaana be oba ne makanisa yo yokka y'abantu 200 naye saa mu music nga tumuta wa bayibuli etugamba mugende mbulire enjiri amawanga
Mcho tulina okudya music tumuteeke eri amawanga gamuwulire gamumanye tujja kuba tulimusoma kunyisa gospel music weewaawo kitegeeza nammwe era abayimbi mulina okwetereeza si buli luyimba nti luyita ku mpewo za radio TV. Okay, ekyo kirungi mujaba mu developinze industry eno kituufu. Okay, agamba atya muganda wange MC Makedo abeera nnyo ku channel eno ng'atulaba. MC Makedo weebale nnyo okukuba comedy wamwawo mu Christian Comedy Network. We do love you guys. Amwebale kuba mutindo. Nakutegeezezaako muganda wange Mima Mike alina concert eri awo Nakasero. Jo ey'omukubira ku kikopo. Ate waliwo ne muganda wange Damasco Sesanga ane concert erabika esembedde maaso kaawo. Atujja batubibategeezaako nnyo nnyini ddala era ojja bitegeera. Okay, yes, tulaba mukwano gwaffe ku Church News TV Uganda. Webale nnyo kubanga otulaba namwe abasubscribinze ku channel eno mwebale kubanga musubscribinze n'abanatera okusubscribinga mwebale nnyo okubanga munatera okusubscribinga ku channel eno. Mukama ajja kibaweera omukisa. Church News TV Uganda, tell the story tunyumize. Leo tuli ne muganda wange atali mulala wabula nga ye Prince Isaac akubye bidongo naye n'oluyimba lweyimba olwansasamaza okutya kufe okufa kufe. Yes, kubayito oluyimba baleta okufa kufe. Yes, oluyimba lolo lwansasamazaamu ekkojo bala nalutunuulira nnyo netunuulira namala nendozaawo nendozaawo okufa kufe. Then waliwo n'oluyimba olulala abaana abato. Atuwe mu kapera k'abaana abato. Okay. Ng'oyagala okusekera obwakabaka obw'omugulu mukwano kakana ng'oddamu obenga omwana omuto ng'oyagala okumulaba omutonzi wo nkusabye kakana obenga omwana omuto anti baana bato baba bawewuka tebalina amawagale baana bato emitima miyonjo. Yes. Oluyimba olwo lulina video? Oluyimba sinakolera video. Tonalukolera video? Yes. Naye lwa tabu. Okay, 2019 yakuyisa atya musically? 2019 nina kwebaza Mukama. Otyo? Yali mulungi nnyo gyendi. Akanyiriro nkalaba. Tewali lewuza ne sitabyogera zisitabirwako nnyo mwaka ogwo. Nakuwuliranga nakulaba bakutimbanga ate mmwe essanyu lya mwawa abayimbi. Okay, ate kakati Musumba ali ate Musumba Mukasa Kevin Mukasa. Musumba Kevin Mukasa yali mulungi. Okay. Aweereza Mukama. Okay. Yes. Church ya mpozi wajira Hollywood Healing Ministries. Hollywood Healing Ministries. Yes, wow. Musumba Kevin Mukasa mugambe Brian Kagati amutumidde nnyo mwagala nnyo. Yebale kubanga naye ali ku channel eno atulaba. Yes. Tewamutegezezaako bulungi nnyo. Kwali ku Church News TV Uganda. Big up Pastor Kevin Mukasa. Nabo kalere mwenda tubagala nnyo. Mpozi anenjagala nkwebuuzeeko. Oli ali ku Church News TV right now. Ngayagala kwongera okumanya Prince Isaac akola atya, music wo atambula atya era asangibwawa. Fedda wano ng'oluyimba bwe lufuluma oyinza odduulira nti lwafulumidde mu Abitex oba lwafulumidde ewa Kasiwukira oba lwafulumidde ewa ADA oba lwafulumidde wano ewa Kagaati. Kakati goli nnyimba zo ennaku temukyalina ebyo nti zifulumidde wagundi zifulumidde wagundi. Ayagala okwongera okutegeera Prince Isaac akikola atya era akole ki? Ayagala okutegeera Prince Isaac agende bugenzi ku channel yange ya YouTube. Eriko Prince Isaac live. Okay. Abanda ba music wange yenna. Okay. Yes. Zone nyimba je ziri Zone nyimba ze ziri ziri ekiroto. Nyimba nyingi nyesiko. Bani ni nyimba nyingi. Okay. Ni mimba nga 89. One nyimba 89. Plus Katuna ngoli munyivu. Peleza Mukama banga. Bale kueleza Mukama na busungu ze nabo mueleza na busungu nyimba 89. Peleza Mukama banga de. Mu myaka 10. Okay. Kakati ekirala nejagala mbuuze ebiruubirirwa by'omwaka guno bye biriwa 2019 nakulaba wajoga guno tusuubira okujooga wagwe kugenda okujooga guno omwaka ate 2020. Okay. Tugita 2020. Guno omwaka 2020. Kyenzikiriza ate wensaba Mukama awulira. Okay. Ate sina kyentandika nga kirimu Katonda ne kikola kino kigaana. Omwaka guno ngenda kukola ekitabirwanga omulamu bwange kinali ndoota omwaka guno ngenda kukikola. Kiki kyo wali oloota kuzaala balongo? Nedda ssebo
naloto genda ku hotel ku Serena Hotel nkubewe ekivulu nga kikulembedwa Prince Isaac omwaka guno ngenda kukikola. Amina kati guno omwaka tusubireyo concert yo ku Serena Hotel. Concert kati mbadde maze emyaka ejiwera mbamba nagani na concert 3 myaka 10 leza kanenda kola eyokuna egenda kuba mega concert. Tujisubire wakati wa mwezi kinaki mu mwezi ogw'omunaana n'ogw'omwenda ogenda bocha abya bwabya. Amina webale kubanga oli musajja amaliro okuyola ebintu ebinene ebyamaanyi. Webale Prince Isaac kakati kiki kiwali yagadde ono atulaba wano nga bwe tugenda nga bwe tuwumba kiki wali yagadde bubaka ki wali yagadde okulekera munnaffe ali mu tulaba ku Church News TV Uganda right now. Mugana ngala ndaba oba oli muyimbi oba toli muyimbi. Omuyimbi kugamba kigambo kimu lemerako manya kiki oyagala music ajja kuwa kiweetaaga kuba oli mu njiri yenyi. Bible egamba mukole egyange nange nakola egyammwe tuli mu njiri ya Mukama. Mugana wange omuweereza nywera ku kigambo kya Katonda yiminema ku music ojja mufunamu ekituufu. Kati omulala ndaba nanga toli mulokole kiriza Katonda embeera najo yitamu yakasera buseera oli mu bigezo Mukama ajja kusobozesa. Amina ampozi tukwebaza webale kubanga obaddeko munnange leero mbadde n'omusajja oyo w'amaanyi ndowooza owulidde ebigambo eby'amaanyi ebimuvaamu alina concert ye ku Serena maaso awo byonna tujja bbanga twongera obimerengula maaso ne bwe tunaaba na mulala tuli kyogerako nti bannaye concert y'omusajja etuuse. Mpozi mbajjukizako bannaffe aba Shimo Lounge and Gardens abasangibwa Zana ku kapande k'abasiraamu awo ekyengulu awo. Shimo Lounge and Gardens abayina ekifo ekigenda mu meeting abayina gardens ennungi ezinyumira emikolo gwe abayina reception yammwe musobola gitwala ku Shimo Lounge and Gardens awe Zana ku kapande k'abasiraamu. Ate naawe anoonyewo okusula ng'obadde otambuddeko mu bitundu by'e Kampala ng'onoonyewo okusula wayitukako eri bannaffe aba Shimo Lounge and Gardens nibakuwa ekifo ekirungi ekyokusulamu. Ate ebingi ebibeerawo awo waliwo ebyemizannyo mipiira bagiraga live gwa wanyuma nyama choma wali eri ate gwe ayagala okulaba emipiira live nawe nkugambye weegiri so bingi bisinga ebibeerawo awo mu kifo ekyo abeera ng'obeeyo n'abasangibwa Zana ku kapande k'abasiraamu ekyengulu awo bubuuza awo ojja kupotuukawo right. Mpaji Given Brian Kagati aka the writer ku lwa ttiimu gye nkoze naye nnene ddala mbeebaza mikwano gyange okubanga mukola ki mutulaba mwebale nnyo okuba abalabi abalungi ate olowooza wano naasukkawo. Bye bye.